TV guweze omwaka bukyanga omwana tu agira ng'aba awonye mangu. Ivan omuntu yandimaze ebbanga ki okukola emikolo awo nno ndi ku lugambo ng'eyamukozi munnange. Yandimaze ebbanga ki ekirungi ebyange mbigeza kumpi otuza kunsanga mu nkubu nga njogera bino era nga bwe nandyogedde mu nkubu bwe mbyogera wano tayanguye bwe budde ekituufu naye walabise bulungi Sophie nnyo. Kakati tutulage ne ku mwami tusobole omusolooza nga bukyali banaite mutukweka baami naddala abantu betukola nabo tulage omwami tumusolooze nga bukyali naye tujjaawo tetumanyi wakusolooza nawe tali wakusolooza naye nga twagala okuyozaayoza mwana tu kulika munaye kulika musajja yagenda nakulangira akayumba nenumwa nga singa mbadde neesobola nandika kuzimbidde tasobola kujja kugamba nga bwe namuzimbira amakaali natutuusa kulika mwana wange kulika so tuli mu masala eno tuli mu masala sajja najja abasajja abakyaliyo gwe noyawukanira mu kamera twawona kumbe Katonda akutegekera ekirungi. Leero yo naakolako mwana tu tokola ojira weeyozaako ennaku so ebira tujja munoonya akaatubulire omwana tu yamusanga wa omanyi abakazi aboogera ku nsonga z'omukwano si bangu kubanga tesobola kunima tasono mala ennaku 5 nga tayogeddeeyo kikkoona badde ne twala okukozayoza Sofia Tebi kulika bufumbo si bwangu ate obufumbo kusalawo n'ogamba wadde nga kanzikirize nve ku mudaala netukuyozaayoza okubanga ekiwa kituuse kati kusebye n'ebirala bibiri nga bijja tutuuke kyakiggweyo so byebyo nno ndowooza bye nnina olwali ngenda kwetoola ate tukume otudde mu wanje